Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange abasilamu, mbeewaza okwetaba mu mikolo gino egya Christmas. Mbeewaza abasilamu. Neibawo woobeera nga si gwe abadde amusaliranga enkoko, si gwe abadde asala ebisolo ku nnaku ziri ezisigadde, tugezaako okumusalira nkoko ng'owooza mbu bayinza okugiwa ku baana bange, ogwo si mulimo gwo. Era mbeewaza okubeera nga bannaaye obuntu obutini buno nga butumalamu ng'okulya. Mpadde enkoko ye, saagala kumunyiiza, kati Allah gw'oyagala okunyiiza. Nabbi yagamba tobeeranga ng'osanyusa ekitonde mu kunyiiza omulezi wo Allah subhanahu nayini kukitonda, gw'obeere ng'onyiizaamu Allah instead of okunyiizaamu neibawo, at least neiba kanyiige naye nga Allah omusanyusiza. Addu Allah mbeewaza, bw'obeera nga si gwe abadde asala enkoko togisala ku lunaku lwa Christmas. Byewalire ddala, bireke. Omusheere mubadde mugulyanga, ku Idi mubadde mulya ebintu, bulijjo obadde olya, ate naawe muddu wa Allah ng'obadde nga tosiiba ku Christmas oba olukuziza, obadde waka nga abantu bagulira emmere, musheere, munyama, biki biki, togula mukene. Nze nina obusungu bungi nnyo, leero katulye mukene n'entula. Wallahi singa onaazigula ojja kubeera ng'oweetabye mu kukuza olunaku lwa Christmas. Saagala lunaku luno lubeereko ne kyerukyusa mu bulamu bwo, obulamu busigale nga bwe bubadde. Sigala ku musitawa, obadde musiraamu emabega wali. Christmas tekukyusa mu ndowooza yadde mu nsupendinga, yadde mu ndyayo. Obadde olya nkoko, obadde olya byennyanja birye, naye wooba obadde tobirya, muddwala togezaako genda atemesa nnyama olwa Christmas oba wana weetabye mu kukuza olunaku luneeno. Batugamba ayaati zino tuziwulira misana ggulo, naye ne tubeera nga tusuulayo gwanaagamba, tetwagala kubeera nga tuwuliriza. Naye ekikolwa kimu ky'ogenda okola kiyinza okujja mu busiraamu, era Allah waaba akutwalidde awo oyinza okufa ng'oli mukafiiri, ng'obusiraamu tobuyina, ng'ogasse ku Allah n'ekintu ekirala. N'olunaku lubeeramu obusungu bwa Allah bungi, lubeeramu obusungu bwa Allah buyitirivu. Mbeewaza ng'omuntu abaagaliza akalungi, ng'oyagala okufuna akalungi mu maaso ga Allah, beera nga weesonyiwa bino ebyensi bino tebikumalamu. Teweemalaamu na nnyama, teweemalaamu na byakulya n'amasanyu. Naawe musiraamu, naawe olina obugoye bwamaze n'okugolola nga bwa Christmas, ogenda ku pate, mugenda ku ki, ogenda ku ki. Si lunaku Nabbi waffe Muhammad mu nkola ze, ennaku ezimu ez'abakufaaru yabeeranga kaasiiba, naye nga addayo ng'asiiba nti baba naamuwa ebyokulya ajagamba nasiibye, nga tebasobola kumuweereza, bamanya nti Nabbi yasiibye. Naawe oba osobola kikole, naye bw'oba batusiibanga tukisiiba leero, kubanga singa onaalusiiba ojja kuba olukuziza. Mbeewaza okubeera nga tugwa mu bikemo ebyo, oba oli awo Allah ayinza oyisirizaawo n'olemererwa ejjana, naye ng'ekikulemesezza ejjana kantu katini nnyo, nnyama, byakulya. Nga lwaki ebyokulya tebibeera bikujja mu jjana, okulemererwa kwonna kwonna. Muddu wa Allah mbeera nga nkwewaza ensonga eyo. Okusala ekintu, olidde ennyama naye olidde ennyama yakini yali kyegisaliddwako, kiringa ogenda gwe n'osala ebisolo nga tokisaze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oli emmere ya Christmas, nawe oba okuziza Christmas, nawe olidde Christmas, ogenda ku dduwa ey'abafu n'ogamba musaabadde mu dduwa yaabwe naliddeko emmere yokka, emmere eri bagisalidde dduwa
oba mbuzi oba nkoko n'omala ogira bw'otyo oba olidde dduwa era oba weetabye mu bidaa, omusango gw'ofuna gwe guli ogw'abali abasomye edduwa. So emmere ya Christmas bw'ogira naawe oba okuziza Christmas. Mbeewaza abasiraamu bannange ku nsonga eyo, era nga nange ndi omu ku mmwe. Mbeewaza tubeere nga twewalira ddala ekikwatagana ne Christmas. Wa barakallahu fiikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.